+256. Kale neewunya Nakamya ebigambo ebyo byayogera. Ko tulaba Nakamya we yakula. Waggulu mutono, wansi munene. Yenna alinga ekita ky'omwenge. Bote basazeewo kati ngenda tandika kukuba bukubi. Ngenda tandika kukuba bukubi kati. Kino kitonkuba kati. Kumbaga kandirabye empalande. Eki? Ne bajjajjabo bonna gye bali ngina balondera bonna bakube mu kkomera. Fo omusaayi gwaffe tebagwepankirako. Wennyabo. Nze kubya sente zo si kyayogera naawe. Njogera na poliisi. Okujjamu olubuto nga tuba tussa omuntu. Ekyo kintu kimenya mateeka. Ate taata olubuto lwange ndwagala. Natandya lwaki omumama gufa gannyabo? Kati nkukube. Olwokuba guli mwana muwala kati totegeera buzibu buli mu kusula mu kkomera. Era omuntu akwagaliza okusula mu kkomera aba akwagaliza ntaana. Ne mama wa Natalie yanga yafa. Nga n'omwana oyo muto tamanyi na maama we. Agenda kuva mu ntaana gy'atula embitiibwa. Era nga njagala okumanya abatuuze abali ku kyalo kuno. Oli mupya. Okoze bulungi. Ojja kuba wampisa kituufu olina okutumanya. Nze ekitooke. Bekitooke. Kakati ssebo. Nze ndi wa poliisi era nva ku police station. Kakati nkubuuza ekisembayo amannya g'amatuufu gwani? Ekituufu nze Gatonnya. Gwe mwami Gatonnya. Kakati mwami Gatonnya bakwetaga ku police station. Ate nakoze eki? Tombuuliza wano tugende ku police station bajja kunnyonnyola eki kye bakwetaaza. Kakati omanyi kye tuba tukola? Nze nyina obuzibu bunene nnyo nasudde ssente zange nnyingi era ze mbadde nnoonya. Kansoke noonye ssente zange baleme zitwala. Ngenda kujja ku poliisi ekikulu nti ku poliisi ekyambisi bammanyi. Gwe bagambe bwe Gatonnya agambye ajja kujja. Tewali buzibu. Ssebo, njagala okozesa eddembe lyo ly'olina. Bwe kigaana ngenda kukutwala ng'emikono giri gye gitaliira ntungo. Tugende. Kati eno nze sikyagenze kanzire eno. Gundi kulembera. Ate yangu. Mama Shakuru. Nkubonye. Nze kyampisa nnemye. Ate akulemye lwaki? Kwegampulira ng'empalana ya Gatonnya si kyasobola kugiwanirira mu magezi gange ag'obuntu. Kankubuulire enkooye. Era nze namaze okusalawo ngenda kukwata ekifo kyange n'ennyumba yaamu mbitunde. Nkwate ekkubo ngende ngule awantu wonna ne wanaabawala naye nga nsobola okuwulirirawo emirembe. Bagamba kirungi olwakiri obeera ewala naye ng'owulirirayo emirembe. Kubanga omusajja kwegamba mpitiriddeko. Gweno kyali ku ebyo. Nze ne nkubuulira mukyala Gatonnya byakedde okunvuma. Era nange ogenda kungamba nti nange nve ku kyalo ngende. Naye nga lwaki famire emu etulemesa okubeera ku kyalo? Kati tukole ki? Bannange. Nze mbadde nteesa. Famire ya Gatonnya. Fenga abantu tetugisobola. Tujiwe Katonda yekka yasobola empalana za Gatonnya. So si fenga abantu. Era Katonda nga bw'ogambye naye bannange. Kwega waliwo ekintu ky'owanirira n'owulira nga kwegangira nga bw'ogambye nti mu magezi gaffe ag'obuntu tetukisobola kiwanirira
naye nange mpulira nga ntendewaliddwa kubanga olaba omusajja oyo ne bw'osirika kankubuulira akunoonya era n'akwesonsaako bwe nfuna obuzibu n'akuba jjejerebu n'ajula n'okukola pate bwe ntuuka ku kirungi nakyo kimuzimbya omutima n'awulira ng'afa era nanoonya kwegamba n'owulira nga oba obwongo bwe bukola lwakumeka oba simanyi kizibu kye tulina ku kyalo nawe kirabye ate kankubwire ffe abaakola ensobi ffe ng'abantu twagenda ne twekkiriza nti ffe tusobola okulwana empalana za Gatonnya ne twerabira nti waliwo Katonda alwana entalo era n'aziwangula. Katonda yekka yasobola empalana za Gatonnya so si ffe ng'abantu. Era nga bw'ogambye Katonda yaba atulwanira naye bannange Mukama nze simanyi kyakukolera musajja oyo simanyi nantegeeraye. Kale Philip okupapa okuwasa tomanyi kye weefiiriza. Ate neefiiriza biri wa peace. Nani nakugulira ennyumba ku shida mukulu wa kyaku nga njagala nkuwonya obupangisa naye gwe wadda mbuno obukazi obwavu butalina kye bulina nga n'akaleega alinda gwe okamugulire. Kyova olaba ojja kufa obwavu Philip. Naye ekyokuba nti nawasa tikikujjako kungabira nnyumba. Nnyoko nkuwa ennyumba ogende weyagaliremu ne mukazi wo. Aha kati nze olwo atamba anfunirawo. Gwe mbuli owa oyagala ofunira. Wabula Philip nkizudde nti obwongo bwo tebuli mu mutwe. Buli eno ku kabina otuulako butuule. Nga yingini ya oxygen watokotera emabega w'emmotoka. Kyova olaba kyenkulaga tokiraba. Kakati. Philip! Wanji? Soko je. Kanzije. Kakati mwami Gatonnya. Wanji sebo. Omwami ono agamba mwamuggyako miliyoni 12 nti yafunisa muwala wo olubuto. Oluvannyuma amazima ne gazuuka nga Dickson yafunisa muwala wo olubuto kati ayagala ssente ze miliyoni 12 muzimuddize. Naye mwate ofiisi emirimu mugikola muti. Katonda ayambye ne tutegeera nti Dickson yafunisa muwala wange olubuto. Kubanga nze ono namukwata kubanga muwala we yagamba yamufunisa olubuto. Kati ekibwe mukitegedde oli Dickson gwe bamukwata amuddize ssente ze. Ekyo kindeesa ku poliisi ekyo. Kati ogenda kubeera wano munda nze ngende noonye Dickson mukwate nga guli wano munda. Kakati ofiisa tonteeka mukomera. Kubanga ekyokunteeka mukomera kigenda kuwa Dickson ebbeetu yeetaaye. Kati gwe nzikiriza ngende nfeffette Dickson wonna wali mukwate muleete ku poliisi. Sebo manya wookoma. Omukwate olina referensi. Anti kati jimpe ngende mukwate. Olina kubeera munda nze ngende mukwata. Tonteeka mukomera ndi mulwadde emyaka gyange nawe ogiraba. Nina obulwadde bwa sukaali bunnuma. Bonteeka mukomera sukaali agenda kulinnya. Tetujja kukoleka tulina abasawo. Balina buli kimu ekyetaagisa. Onoba weetaaga kujjanjaba agenda kujjanjaba. Mwami Gatonnya agoseba oli mumalala alina kubeera munda. Sukaali alinnye. Sukaali alinnye. Ne bwana alinnya olina kubeera munda ssebo. Natalia Wanje. buzibu ki obwakulemesa okunsinkana? Ate wali buzibu. Naye natuka ekiseera ne mpulira nga nkooye. Nga sikyalina maanyi gatambula kutuuka w'oli. Kati oli otya? Tuli bulungi. Nsanyusa okulabako. Bannange nange nsanyusa okulaba Maama Shagoolo. Obulamu buli butya mu kitundu ekipya? Obulamu bwasooka ne butukaluubirira muko ge mazima. Naye mu nnaku nga nnyo emabega embeera yateredde. Yateredde etya? Mwana gwe bw'oleka. Katonda ono nga bw'aterabira bantu be twafunye omuzira kisa. N'alyoka atuwa buli kimu ky'omanya ekikozesebwa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kale nze bulijjo mbeeralikirira nga mmanyi muli bubi. Nedda toddamu kweralikirira ffe tuli bulungi. Ye mubeera wa? Nga nze mukwano gwo njagala manyi gy'obeera.
wetubeera nayo wangu nnyo okumanya. Olaba olutuuka bw'oti mu katawuni k'e Nakadingiti ku kikuba ekikkirira ku muzikiti. Mu kkoona bw'oti ennyumba esookera ddala awo mu kkoona eriko kala ya pinki. Oba otutuuseeko. Naye nga wala. Nange wala. Filipo neerabidde. Weerabidde kyati? Essimu yange. Ugirese ludda wa? Ewuwo mu ntebe. Kale kanjikunone. Toginona kangene njenonere. Kati genda ogikime nange mbyeko bimaliza. Naye nze sigenda kulinda. Tewali buzibu. Kale. Taata, ate leero kiki? Basibirwa ssente za kyakwe miliyoni 12. Okiraba, kaakati genda waka ogame maama wo. Muyiye nga bwe musobola kyakumusasula miliyoni ze 12 nve mukomera. Kati tuyiye eki kwezo ssente zonna? Muyiye ki? Genda ogambe maama wo. Kati oyagala nze ali mukomera ate nze mba njiya. Mukomera bayiyizaamu. Oba ogamba ndi mukomera ndikupira awo gwendya. Genda ogambe maama wo muyiye kyonna ekisoboka. Kyonna ekisoboka. Mukikole nve mukomera. Sente nyingi nnyo. Kyengambye tuwulire. Mugende mulwane munzije mukomera. Labayo. Ebirala byonna bibaleme. N'ekyokunzija mukomera tekirina kubalema. Owulire? Katugende tugezeeko. Si kugezaako. Mukole kyonna ekisoboka kyonna kye musobola mukiyiye mukijje mu ssente musasule nve mukomera. Kyonna kye munaba musobodde. Ate kiki? Weerabidde ki? Wengule. Nina akaamako. Naye saagala Filipo akole ki akamanye. Kaffe k'abakyala kye. Muwulira sijja mbuga. Filipo ayinza okubakola ki ajja ngoberera. Kati kankwe ennamba yange onkubire. Nja kusisinkana twogere. Kubanga byenjagala okugamba bingi. Omanyi, nze njagala nnyo emirembe. Buli wendaba ekintu nga kyagala okujjawo emirembe. Mba njagala kujja mu bwangu. Ndabe nga nkomyawo emirembe. Kambiwe bale kuba mukyala ayagaliza banne emirembe. Nze bwentyo. Ku kyalo ky'empisi kino kwonna kyonna nze mbawo emirembe. Era bonneekwatako ojja kufumba mu maka muno bajja kukulira kaliba. Weeraba kiri gy'oli emirembe oba nedda? Nja kukubirako. Omulimu gwe wampa okukola ngukubye olwo ku mutwe leero. Omulimu? Kazi oba mulimu ki? Ogw'okunoonya Natalia ne Dickson. Gwe wasudde we bali? Iye. Kaakati gira ndagirira. Ndagirira. Gwe funa bufunyi lunaku ojje nkutwaleyo. Wamma ate ekyokuntwalayo kyekijja okusinga. Naye weebale nnyo okubeera neiba omulungi n'otafaananako nga Gatonnya. Neeyanzizza. Kakati katulabe olwaleero si lwakuna. Olaba otya singa tuba tugenzeeyo nga ku lwa Magezi sooka ojje. Taata wo okusinziira mu kkomera gy'ali n'agamba tusasule kyaku miliyoni ze 12 tugenda kuzijjawo. Ng'alinga agamba nti wano waliwo omulimu okugenda okuvaamu ezo ssente tuzikwate tuzisasule kyaku. Taata talina muntu n'omu gwakulagana naye wano ku kyalo kyampisi okuggyako ffeffekka. Ensonga lwaki atwegayirira nti tumuyambe tumusasulire ezo ssente wadde akimanyi tetuzirina. Naffe tulina be tukolagana nabo okuggyako empalana. Maama, kadizaawo ndaba empalana eno etutudde mu kifuba era etumenya.
oba tutudde mu kifuba oba tutudde mu mugongo oba eri ku nsinga etunyiga etukkatira tulina kugikola taatawo kyayagala ne tugitwala mu maaso. Kati olwo nno tunoonye ssente tuzisasula ave mukomera. Naye nga tugenda kuzijja wa? Kulikayo. Mbuddeyo mukwano. Abasawo bagambye ki? Abasawo bagambye nti omwana waffe ali bulungi. Amiina. Mpozi n'ekirala bagambye nti siddayo mu ddwaliro okuggyako nga nnumwa. Kati mu bufunze ebbanga liweddeyo. Pulyani yalikiridde olunaku olwo. Kati ate weeraliikirira ki? Gwe omuntu eyalibadde asanyuka nti ogenda kufuuka taata. Kale, nkuletereyo ki? Nkuletere mazzi oba juice? Nze saagala biwoomerera. Zinfunira ku mazzi ag'okunywa. Ndoza kyakukola kyogirako. Evira kudala ku nnyumba kuli. Nereega ku nnyumba eri. Neyambuka neyita ku nnyumba eri. Neyambuka paka ku kkubo. Ogirabye? Ogenda tuwa milioni za 20 mwezi mu 5. Otoleko sente zo ze wawagatonya milioni 12 otuwe balance. Madam, kana akapooti katono. Sawa zigula sente ezo. Ngenda kagula milioni aga 20. Ndoleko milioni zange 12 mbawe balance wa milioni 8. Kyakunaawe. Ekikulu si bunene bwa poloti, wabula value yayo. Nze sibaka katunda poti yammwe. Tugireke muze yagira abeera mu kkomera. Magezi, omusajja omuwulira. Kati tukoze tutya? Mama, atuweza yagambye. Tada wanava mukomera ajja jigula agizeewo. Kyako. Kale tukkereza. Wemba mukkiriza tugende ku Erosi tukole endagaano. Ate kiki? Natolooza nze wano nansukkawo. Onkomeza wano? Kukomeza wano. Kakati kiki tali mu fridge? Mu fridge temuli juice, mpozi n'amata. Soda yakyaliwo? Soda taliimu yaggwamu. Ate okimanyize saagala soda. Ekyo nkimanyi. Naye soda tumugulira bagenyi. Okimanyi bulungi nti abagenyi bagala nnyo soda. Kati awo bagulire. Kangende nebina obudde. Manyi kyensaba? Nsaba Mukama akukuume, otuuke bulungi, ne bw'otuuka okudda akulembera okomewo bulungi. Amiina. Nesigala bulungi.